Kansubire nti no mwasibye bulungi abalungi abagalwa gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza mujye baleko gyonna gye mutuusako engalo basasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mmwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero baagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe ssemyoja bagenzi katonda agiwumuza emirembe agiramuze ekisagumye emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano omumbejja Aisha Nasolo ge gange mba ntuuse okubeera ng'ate nkutuusako updates ge mawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda saakate naago agagenda maaso mu bankuba kyeyo kyemba nkusaba kiri kimu subscribing ateekako akadde oleme okubeera ng'ate munange omissing out yes naye nga leero ng'okufaananako n'ennaku ezimu endala yes tuzze okubeera ng'ate kyogerako ku katambi k'ono omwana muwala bambi akatambula eyategerekeseko nga Pretty Nichole munange akatambi katambula nga balaga nti bamukubye ne bamuleka mu kkubiro naye nga nsonga kyemukubya munnange ensonga yabadde yakwagala mbu boyfriend wa munne omuwala eyakubye ategerekeseeko nga kafuta ge mannya gakategerekeka kamanya ge amatuufu tegannategerekeka naye nga ku TikTok ndoza abadde yeeyita kafuta ekifaananyi ky'omusajja amukubizza ne bamuleka munange mu kkubiro kyemabbali wabula nga si byangu n'akamu n'akeddagala ensonga nno zikyagendera ddala mu maaso n'okubeerera ddala nga zitambula abantu bangi nnyo bavuddeyo ne boogera ku nsonga zino ku TikTok kyakutedda ku Facebook saakaate ne ku mikutu emirala ku TV stations ez'enjawulo ze tulina bantu bangi nnyo okugeza nga Diana n'abatanzi bavuddeyo mu programu zaabwe ez'enjawulo munnange ne boogera ku nsonga eno naye nga nange nvuddeyo nsobola okubeera ng'ate munnange njogerako oba oliawo gwe anajjamu kyojje mu byenjogedde oba oliawo munnange jjamu ebikugasa ebitakugasa bireke wabbali naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala abaana abawala kiki ennyo ekitutta bannaye kiki ennyo ekitutta kubanga ekyasinze n'okunneewuunyisa mu kusooka we nalabye akatambi kano nabadde mmanyi oba ono babadde bafumbo kati nga amukuba bambi yeesonyiwe bbaawe ow'empeta naye munnange little did I know after making research nentegeera nti just babadde boyfriend ngono omuvubuka wanaakukwana ne mubeera mu eyo relationship eyo eya boy and girl relationship jangu ndabeko biki ewammwe sigamba nti bamumanyi nanyo yes newe baba bamumanyi naye nga temuli bafumbo newa bano nayo tebabamanyi newe baba bamumanyi naye nga temuli bafumbo munange eyo relationship gye babaddemu era emutuukusizza n'okubeera ng'ate akuba munne empya ezo zonna katambi wakalabye mukwano gwange sobola kubeera ng'ate nkakuteerako waneeno kubanga YouTube ebintu ebyo tesobola kubeera ng'ate ebikiriza naye nga nkikiriza nti gwe ampuliriza essaawa eno kyemmanyi akatambi ako munnange wakalabye dda bannaye abaana abawala tukole ssente nze kyenyiza okubeera ng'ate mbagamba tulekeraawo okubeera nga tuleme okubeera nga tufuna obudde bw'ebintu nga bino omukazi yenna nga weekolera togenda kufuna budde bwa bintu bimu yes tetuganye buli omu of course ogenda feelinga bad ng'owulidde nti mukwano gwange yayagadde bba wange byonna kituufu ogenda kuwulira bubi I believe naye ate sooka weebuuze ekisookera ddala gwe yasookerako oba gwe ye gw'osookeddeko wekitaba ekyo weebuuze muvuddewa ye abaffe mulagawa nti wamma muyina gye muvudde nga si wanene nnyo ekyo kiba tekirina makulu ate ne we muba muyina gye muvudde nga wala era still sooka weebuuze ddala omusajja ono mbagenda naye maaso kibadde kika kya musajja kyenteekeddwa okubeera nakyo kubanga binene ebintu simanyi lwaki ensonga nga zino wezigwawo n'owulira nti mukwano gwo yayagadde bbaawo simanyi lwaki kikwanguyirizibwa nnyo ate okubeera ng'olumba mukwano gwo n'omukolako obulumbaganyi n'omukuba n'omuyira asiri n'omukola byonna by'oba osobodde omukola bamu babaloga n'obbaloga nze mbadde ndowooza nti omuntu omutuufu ow'okulumba yandibadde oyo kennyininyini gw'oyita bbaawo gw'oyita boyfriend woye gw'owaana mu katambi kaneno nga katandika omuwala ono yasanze mukwano gwe ng'ali waka yabadde taliiwo yagenze okutuuka ewaka we yasanze mukwano gwe ndowooza oba waliwo eyabadde amubiddeko oba olukwe yaluguddemu nti mukwano gwo nayinza okujja ewa bbaawe nange simanyi wabula mu kutuuka yasose n'agamba omusajja ddebbali ndowooza balabye akatambi ako mukajjukira bulungi ddebbali kwegamba ng'alagira ddala omusajja ye tamulinaako obuzibu bwonna buli kwono mukwano gwe yes tetuganye mukwano gwono alina obuzibu naye ye omusajja ye nga ye tugambe nti ye ali innocent tujjukire nti ffe abakazi bannaye tukwanibwa bukwanibwa yes nkikiriza nti abakazi abamu beekwanira abasajja naye percentage esinga obunene
abasajja be bakwana osobola okubeera mukwano gw'omuntu omubawe n'akwegomba n'akukwana yadde kale gweoyinza okuba olimu akategeera n'ogamba asobola kwagala bba wa mukwano gwange naye nga ffenna tukimanyi bulungi nti abasajja abamu tebategeera so nga tonnalumba mukwano gw'oyo mukuba muyira sidi muloga mukola byonna by'omukoze sooka olumbe bbaawo in fact bbaawo gw'oba okola ebyo bye wandikoze mukwano gwo nalabako amawulire yadde tegaali malungi naye at least ko nagamba at least oyo ye abaddemu akategeera era omuwala still yagenda ewuwe okutuuka nga bbaawe ali ne best friend we kwegamba ng'ali ne best friend we mu buliri bwe omuwala ono kye yakola teyakwata ku mukwano gwe yakuba omusajja n'amukuba n'amutta kubanga yali azze n'akameruzo oba naye yali akimanyi nti agenda basanga bonna yakuba omusajja n'amutta n'atambula nagenda mukwano gwe talina kye yamukola na kimu wabula abasinga obungi we babuuza omukyalo oyo nga tannaba kubeera ng'ataasibwa we baamubuuza ensonga lwaki yakoze ekyo yagamba nti omusajja oyo yansiize sirimu ate n'ekirala mukwano gwange talina musango naye mukazi yakwaniddwa bukwanibwa nga nze we nakwanibwa byebyo byali ebigambo bye yadde ekikolwa kye yali akoze ekyokutta omuntu kyali kibi naye at least ko ye olaba nga yalimu akategeera n'amanya nti nze nga we bannimba noono munnange we bakoze eki we bamulimbye so naawe wenna ali eyo ng'omusajja ng'omukwano gwe yayagadde bbaawo please nga tonnalumba mukwano gwo sooka olumba ono bammwe ono eyabagattise kubanga yaliko obuzibu gwe musota omunene nti newokuba onaakuba mikwano gy'emeka ye onaakuba abantu bameka kyekisookera ddala newootandi mukutte n'ono mukwano gwe ye nga ye mwenzi nti newootandi mukutte n'ono mukwano gwo era wandi mukutte ne neiba wandi mukutte ne mugandawo oba wandi mukutte n'omuntu yenna okitegeera onaakuba abantu onookoma wabannange tumanye engeri y'okusolvingamu issues mu ngeri ey'ekintu ekikulu tuyige okwesonyiwa ate era tuyige kwegamba sometimes okumuvinga on nga tumaze okulaba abantu nti tebategeera tetusaanidde kubeera nabo honestly nokkiriza nogamba nti naye omusajja ono wakoledde bino nga tukyali just mweno relationship eya boy and girl relationship just nga tukyali mu ba boyfriend and girlfriend olwo waali mpasa binaakoma wasiyo sibe bane ebika by'abasajja byonoosanga ne mugandawo nga bali mu buliri ne mugandawo sibe bino ebika by'omusajja byogenda osanga ne neiba so gwenga gw'olina okwekansolinga mu mutima n'ogamba nedda ono omusajja tansaana kantambule notakozinga na buvuyo bwonna waba ategeera ng'abadde akwagala ebyaddala ng'alina future gy'akulabamu ajja kwetereza era ajja kukunoonya kati it's up to you oba omuddira oba tomuddira naye gwenga ng'olaze maturity nga togowinze solo awala abamu twekakanya ne twemalamu nnyo ekitiibwa there is no way kugamba there is no even any reason as to why olumba mukwano gwo olumba omukazi yenna n'omukuba because yayagadde bbaawo onookuba bameka okitegeera abamu babakubira bukubizi masimu n'owulira nti ono ayogera ne bbaawo n'okwata essimu ya bbaawo n'okubira omukazi n'omugamba weesonyiwe bbaawo wange seriously oba omulaze nti alina amaanyi omuntu omugezi omanya ensonga nga zino nti okay mukwano gwange akukuta ne bba wange osobola okubatuuza n'obalaga nti nabaguddemu mukukuta yes era n'obalaga nti sibayinaako buzibu yadde gwenga gwoba owulira nti kikuluma naye just kulaga maturity okitegeera n'obeesonyiwa n'otambula n'ogenda kati omusajja n'omuleka nattunka nakyo waba abadde akwagala ebyaddala ajja kukunoonya waba abadde takwagala ng'otambula amakubo go nga naye atambula amakubo ge kigasa ky'obeera n'omuntu nga takwagala nga gwe omwagala tebigasa okitegeera then ne mukwano gwo naye n'omwesonyiwa naye n'ategeera nti kye yakoze si kituufu era naye waba ategeera omusajja oyo agenda mwesonyiwa okitegeera ajja kujja kwetondera agambe munnange ensonyiwa kujjako nga gyegye n'emisege gino Kampala nga naye agenda kulaba nkugamba nga tekirina buzibu okwagala bba wa mukwano gwe era ng'agenda sigala akola ekintu kyekimu naye waaba abadde ategeera nga yes yakola ensobi ajja kujja kwetondera agambe munnange ensonyiwa nakola ensobi naye ensonyiwa okitegeera kati kiva eri gwe oba omusonyiwa n'oddawo ne bbaawo oba tomusonyiwa ne mwawukanira ddala naye era it's better omuntu ng'oyo n'omwesonyiwira ddala kubeera kitegeeza ne wonaafuna omusajja omulala era ajja mwagala kubanga tetuganye yes
abasajja bakwana naye jjukira era ffe abakazi ffe tukkiriza okitegeera ffe abakazi ffe tukkiriza nti wemmanya nti no sister wange alina omusajja oba best friend wange alina omusajja ankwanye nze nganze ekyo ngenda kihandolinga nti ekyokubeera nga ankwanye wenzikiriza kitegeeza nange sitegeera kubanga nsobola okugaana obwo buyinza mbulina naye okukkiriza obukkiriza ne ngenda naye mu maaso nga mmaze otegeera nti already adeetinga sister wange oba adeetinga mukwano gwange ekyo kindaga bulazi nti nange sikola kisitegeera oba okiraba kiraga bulazi nti nange sikola kisitegeera so kati omukwano ng'ogwo ne wabazze n'akwetondera mugambe munnange nkusonyiye sikulinaako buzibu naye ekituufu kiri nti we have to part ways genda makubo go nange ngende makubo gange n'omusajja ye kennyini advice nze gye mba nkuwa naye kumwesonyiwa kubanga nina akatambi kendabyekaawo ngera omuwala ekyo kyakoze nga yeesonyiye omusajja wabanga amwesonyiye ebyaddala ekyo kyakoze ekituufu kuba oyo oba omaze omumutegeera obwongo bwe nti tategeera okitegeera anaakugobako mikwano gy'emeka ogenda kufuna mukwano gwo omuvudde wala mwina tukimanyi ffenna nti ebimu ku byawula abaana abawala basajja in fact basajja be basingira ddala kizibu okusanga omwana omuwala ng'ayawukanye ne munne lwa ssente kizibu ebyo ate byawula basajja ate nabo abakazi babaawula naye okusingira ddala entalo z'osanga mu bakazi basajja mpozi n'ebigambo no yanjogeddeko no yakoze biki naye ng'ekisinga obukulu basajja be basinga obbaawula so kati onaabeera n'emikwano onaakomawa ng'ofuna guno ogoba ofuna olw'omusajja gw'olina atatereera okitegeera so oba olina okukkiriza nti ono omusajja tategeera namufuna naye tekitegeera bye bino ebiwemmene ku ono omuyimbi omu bye yayimbako kamwesonyiwe muvinge on ekyo n'okikkiriza n'okola ki n'omuvinga on bonna n'obeesonyiwa nkimanyi kiyinza okuteekingira time okuhiilinga oyinza okukaaba amaziga kubanga munaye muyinza okuba muvudde wala n'ono omusajja naye oba olina okukkiriza by all means ekiseera kigenda tuuka bagamba nti time heals ekiseera kigenda tuuka ogenda kukikkiriza nti ye ate ogenda kwebaza gwe kennyini like you will thank yourself okubeera nga wakola such a decision kubanga gy'onaakoma okodinga n'obeera n'oyo omuntu n'omukwata ne mukwano gwo n'okuba mukwano gwo oyo mukwano gwo n'agenda n'omusanga ne neighbor n'okuba neighbor oyo neighbor n'agenda gy'ogenda okoma okubeera mwezi entalo gwo kennyini togenda kufuna peace of mind togenda kunyirira just because biwoona obeera ojja kuba olowooza ku musajja kati oba leero ali naani kati oba leero yakoze atya kwegamba gwe nga gwe ogenda kwejjako eri essanyu lye wandibadde nalyo olizze mu kubeera nga buli kaseera okola ki olowooza ku musajja atategeera so my friend woosanganga mu situation ng'eno okitegeera okizudde nti mukwano gwo ayagala bbaawo funa engeri gy'okihandoli unless otherwise ate n'abakazi abamu balina emize oli ayinza obbeera mukwano gwo bbaawo n'atandika okumukwana najja n'akugamba nti munaye bbaawo ankwana ate era still n'otabukiramu mukwano gwo instead obwo buba butategeera kubanga yandibadde asobola omwagala nga takugambye naye waba atekinze trouble najja n'akugamba please be understanding tegeera era funa engeri y'okuhandolinga mu such a situation okitegeera waba takugambye n'okizuula nti beeyagala era still funa engeri y'okuhandolingamu eyo situation naye nga tokozinze buvuyo bannaye kati ono omuwala bagenda musiba by all means omuwala ono bagenda musiba kubanga talina authority yonna ekuba muntu teri ku nsi kuneeno bateri muntu yenna alina authority ekuba muntu mulala unless otherwise okitegeera yandibadde afuna engeri gyakihandolingamu naye nga takakkanye ku munne kumukuba musajja ki akubya munno bannange abawala tulekeraawo ebintu by'okubeera nga tukola kitulwanira abasajja tufune ku by'okukola twefuule bize twefeeko ng'abantu tulabike bulungi oyo omusajja leero akubya munno ayinza n'okeera ku makya n'akulekawo nga sigamba nti omukutte n'omuntu yenna wabula ne mukeera bukeezi ku makya ne mwawukana kati ekyo ogenda kinnyonnyola otya agenda kukyayisa abantu buli mutandike mulaba bubi just because wakkiriza nti ekizibu ky'olina ye musajja gw'olina mwesonyiwe moving on abasajja ebika ebyo gye bali bonga benzi naturally nga buli wa luganda lwagenda mwagala nga buli mukwano gwagenda mwagala so kkiriza weekansolinge mutima okkiriza ogambe yadde omusajja ono mwagala nnyo naye tetusobola kutambula ffena just because of this and this agenda kukyayisa abaganda olw'ensonga nti ojja kutya okuleeta buli omwe waka nti muganda wanagamba kanzije nkulabe kojja kutya just because okimanyi nti bbaawo ayinza omwegwanyiza n'amwagala lwaki oba weekuumiramu eyo embeera nzikiriza nti abasajja abategeera gye bali era Katonda yakutonderamu omu kwabo senga oba ofukamidde wansi n'omusaba asobola oleeta omusajja afaanaganako bw'ati ategeera era alina ensonyi omusajja yenna alina ensonyi tagenda kukola ebyo bya kisiru
omusajja yenna alina ensonyi era atya Katonda era akuwa ekitiibwa togenda musanga na mukwano gwo togenda musanga na muganda wo tasobola nakola bino bya kisiru babadde bakuba munne nga ye ali wali atudde atunula butunuzi nga bali kuona omuwala bamukuba naye nga ye yabireeta byonna kale tukkiriza omuwala ayinza okuba yeesa abadde amwesibako naye ye nga ye mu kumwesibako yasazeewo nsonga zihandulinga atya ye ng'omuntu omukulu we yalabye nga bakuba munne yandibadde akola atya ye ng'omusajja omusajja maka yandibadde ddala tula butuuzi wali wabbali n'aleka munne ne bamukuba ng'omubbi kituufu omuwala ono baamukubye bubi nnyo era bannange twetaaga obwenkanya omuwala ono yeetaaga bambi okukolebwako obwenkanya yes yakoze kibi simuwagira nti yagadde bba wa munne naye ate nono naye yabadde talina buyinza kumukola ekyo kye yamukoze yabadde talina buyinza mukuba nsigadde nze omumejja Aisha Nasolo ngenda kusaba comment yo ogyentereko wansi awo ate mu comment section. Goodbye for now.